Inside Story Uganda, real source of political updates. Mukaga akulugenda okutambulira mwaka gw'ensimbi guno ogenda okutandika yabuse bwa Uganda 7.4 tugenda kubeera nga tugikubamu nnyo tocho olunaku olwaleero n'abakulu tugenda kubeera nabo wano naye nga ekimu ku ebyo ebyakwata bannansi omu Babirungu gyeko ebyali mu mbalirira eno ebigo bya president bwe yavaayo n'agamba nti digital number plates ezo ezaaleetebwa wano munda mu ggwanga ebyengassi simanyi nsimbi wano nawali tebyalimu era ng'ekyo yakyogera wakayita olunaku lumu lwokka ministry ya transport eryoka eyimiriza nti bannabyo tubadde tukola ebyokuggyako ensimbi zifayini wano nawali eri abatyobola amateeka g'oku nguudo tubiyimirizaamu kakati awo nawo kyakwatanya abantu mu Babiro but also leero tugenda n'okutunulako ku kibiina kya National Unity Platform kyaddaaki baavaayo ne bakola tabamiruka waabwe mu baakyusiza obukulembeze obw'oku ntikko naye nga abakulembeze abasinga basigaza ebifo byabwe okuli ne president Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president Joel Ssenyonyi ng'omwogezi w'ekibiina mukwano gwange David Lewis Lubongoya nga ssaabawandiisi w'ekibiina naye ebibuuzo bikyali bingi bamaga nti nga tabamiruka waabwe yakwatibwa mu ngeri ya kimpowooze kiki ennyo ajjukira tebakkiriza bannamawulire munda mu kizimbe mwe baali batadde okulonda kuno abakulu we bali bagenda kubeera nga abatemberatembera mpola mpola ensonga eyo n'endala studios leero tugenda kubeera nga tugattibwako Honorable Joseph Sewungu ono mubaka wa Parliament akiikirira abantu ba Kalungu West mu Parliament ate nga member wa National Unity Platform abatuuse dda wano muganda wange Honorable Abedi Wani Kapasita yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ava mu kisinde mu kibiina ekya DF akiikira abantu bakimanya kapondera sebo tukwaniriza Honorable era abatuuliriza abakulu be tuli nabo ndi musanyufu okubeera wano abewaffe Buddu mbalamusizza nnyo ate ne tuweebaza bana DF bonna we bali abali mu diaspora abali luddawa abali eruweero mutongoza ddi ekibiina ekibiina tukitongozera ennaku z'omwezi nga 27 mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka e Masaka ennaku z'omwezi 27 mwezi guno 27 era abantu mwenna olunaku lukulu omanyi mwagenda toteekako kintu kirala kyonna mwagenda ne mukyanjula nga mulina abantu ba muswaba ndaga naye kiki kino bano kye bakoze yali press conference enkola eyammwe ya siraamu addira press conference ate n'oleeta abantu bangi ebyo by'abasiraamu ffe tetubikola ebyo eri yali press conference oba oyogera n'abantu webale nnyo Honorable Bwanika then Mwami Rogers Mulindwa muna Igo ayogerera NRM sobola tukwaniriza nsabisa nnyo somanyi wa Honorable Abedi batuyise nafu ate guli wa DF guli wa NRM na Uganda batugera kuyita kadi zijja naye njagala sabokirize kulikaye Casablanca tewali naffe Sunday wedde wali ogeza tiimu ya Uganda e Morocco naye twakoze bubi simanyi oba lwakuba gwe wagenze tetwabadde mu mupiira gwa kuvuganya era njala kutegeeza abana Uganda nti twafunyeeyo omusambi gw'endowooza nti ajja kuyamba eggwanga lino nnyo bamuyita Jordan Obita ng'ali mu Bungereza gwe mwalabye omuwanvu omweru asamba 2 emabegaawo so twali tugezesa abasambi era abamu nga kapiteeni tebaagenze n'abalala empiira gyombi ebiri twawanguddeko n'ogumu naye twakozeeko amaliri naye ekigendererwa kyaffe bw'onooteekamu ebyo nja kukulwisa ekigendererwa kyaffe kyadde kyagezesa abasambi era twakituukiriza naye ng'ekikulu ekiriwo njagala kusaasira nnyawo naddala eggwanga lya Buyindi bayinza okuba tebandaba naye twagala obasaasira tutambulira mu nnyonyi zino naye ennyonyi okuva ku runway n'erinnya fuuti 65 negaana okweyongerayo kyonna ekyabadde tubasaasidde abantu 241 ku 242 omwe yawonyeewo naye tubasaasidde naye n'ekirala waliwo omukwano gwange bamuyita Haji Sulaiman Sejjengo nabaddewo wejjo ng'ava kukola hijja abasiraamu mwenna abakoze hijja mwebale abale nnyo naye akasembayo ssebo kenjala okumaliza nako
twamaliriza expression of interest mu kibiina kyaffe era tuli mu bantu nga 207 abaagala constituency balinga 107 abakyala 15,000 ate n'abaagala LC5 15,000 nammwe tubayozayozezza. Let's pray for the best in the exercise ahead. Okay. Good. Babale, mugana wange Rogers Mulindwa, Honorable John Musira naye wali wano mbaka achikira abantu ba Bubulo East okuva mu Erigon wa NRM. Kwaniriza. Munahafu Igo. Balamuzaako mwenna abatulaba olwaleero. Wacha niangae kwa Kiswahili kwanza. Kidogo na niseme watu wetu mnatazama vizuri nadhani. Karibu sana, niko hapa. Na kwa runinga hii mnajua hii ni international kabisa. Hata watu wangu kutoka Kenya najua mnanitazama vizuri. Njagala nange negate ko bannange ngambe nti nno nga Munahafu Igo olwaleero wendi. Naye mwami kungu nzikiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Israel okuleeta olutalo olwa ssematalo ku nsi yonna. And let me speak in English. I think this is madness. What is Israel? And America, in a proxy way, you want to cause third world war? We condemn this in the strongest terms. We as Rastas of Africa. We as humanity. Yes. Why do you kill people just like that? You have annihilated all Gaza. I think everybody, whether through scorched earth method or bombing or poisoning, now you have gone to Iran, killing everybody. Kiholela tu hivyo. We must condemn this in the strongest terms. And I don't see the voices of Ugandans. What surprises me is that we don't seem to care about this carnage, about this genocide, about, you know what sparks off war is just exactly that. Yeah. We condemn them. You, Yahud, please stop it. Yahud, stop it again. Stop it, kabisa. Thank you. Webali, Honorable John Musira, Honorable Muraku Mujagona Musira ku bantu. Abatulaba mbalamusiza muganda wange mukulu wange anziyemu ku nseko kubanga musajja ali informed nnyo. Akozesa ekigambo ky'Olwarabu nti you Yahud. Nenseka busesi. Anyway, anze mukulu nkusaba onzikirize mpiseewo akantu kamu. Nze akange kali ku ddembe ly'abuntu. Eddembe ly'abantu bemuyita ensonga z'abalaalo mu Northern Uganda. Gavumenti nandisabye zikwatibwe n'obwenkanya. Mulimu abantu abava e Buduuda, abantu abava e Buganda, abantu abava ne bagula ettaka. Kati bannabyabufuzi b'omwakyoli bagula byenga mugano. Tibuli atali mu kyoli ave wano agende. Gavumenti mbasabe betembi encouraginga. Omuntu ojja omuganda asobola okubeera mwakyoli nga n'abakyoli we bali wano. So ebintu by'abalaalo ababba ettaka mubakwate nga ababba ettaka. Abawamba ettaka mubakwate nga abawamba ettaka. Naye omuntu ayakwata ssente ze n'agula. Government Bye. Honorable Joseph Sewungu, wadde owulidde programu eno. Ati era tetujjanga tebatuyise. Mubaka w'abantu b'e Kalungu West ava mu NUP. Sebo tukwaniriza. Sebo tetujjanga tebatuyise. Tulinda biragiro biva wano. Naye nzikiriza nsooke namusegwe kennyini mukulu kungu ati omukisa okukyala wano namuse pano yonna. Nilisikia ndugu yangu alikuwa anazungumza Swahili sanifu. Swahili sanifu kabisa. Na yeye na kuisambaza. Na museba nakalungu ate nebaze nnyo abasomesa mu Uganda aba arts abaganya okusomesa abaana olwa discrepancies n'okunyigirizibwa ko balina oba mimisaala. Abasomesa temutya musigaliriyo ddala temusomesa abaana temutiitiira. Ate nyongera okwebaza abannamasaka mukisomo gino na Abedi Bwanika ali wano fenga ligo fraternity e Masaka twatadde tools wansi olobota bana balamuzi mu kooti ogwo mulimu fe nga parliament twayisa abalamuzi tubabawa tosobola kukwata saketi namba eya Masaka ne bano mulamuzi omu owa high court ate nga ebikola byonna gyebiri justice tweyanze temwatadde wansi ebikola n'olwekyo nabo twatadde ensi ebikola katuleke kooti ekole byekola kooti esobola kutambula nga terina balamuzi. Of course n'olwekyo nkwebaza okutuwa omukisa okujja wano
era bwetujja wano kwogera nsonga byonna abamemba beboogedde nange ndi wamu nabo naye of course nga mukulu munanyini gavumenti bwetuba tubabuulira ebintu byabasomesa musomesa nga nze akitwale nga nsonga nkulu teri mwana ayita sciences ng'agudde oluzungu n'abanga ayise ate aba sciences be basinga okusuula abaana because wabawongera ssente ate notabawabikola mu institutions oba equipments not even litmus paper laboratories zonna ziri mu limbo. Good. Tujja kufuna akadde zijje tugewaddewo katono nnyo kanokkiriza kubanga ayogedde ku nze ti gavumenti era abantu abakumyemu omuliro temusomesa naye ebibuuzo byakolebwa mu November. Nzikirizaganya naye nti omwana akola PEM alina economics in between. Economics teacher ono ombalanga atali wa sciences naye for this child to perform better kyetaagisa naye zindowooza baddeyo tusomese gavumenti egenda kikolako ekyo. Fo kyo bagamba basigale nga tebasomesa akujja kumulamwa tujja kusasula kuba tujja bikola ndi shadow minister of education bamemba ba parliament abali committee of education tusuka mu asatu recommendations naze twawa ku nsonga eyo committee ya budget ne mukama wono bazigana ne bazisuula ettale tujja kuddamu tubye so you have wasteful expenditure ne oganya okuwa basomesa omusaala ogubajjamu ojja kukkiriza tujja kudda twogere ku nsonga y'abasomesa mu wiiki eno but for now njagala again kutandika naawe being nti gwe member wa NUP ali wano muyogeyoge mwabadde ne kyemwayise ettabamiruka ndabye bangi nga bakikubamu ebituli nze ntandise nakubuzaayoza maybe osobola okubulira eggwanga ki ekyabadde omutabamiruka. Actually sinze nina okusooka nze nakoze ekituufu ekirungi wakoze eki kinakoze okutuuza ttabamiruka kati aboogera ebituli bye njagala mpulire embiddemu kubanga nze nakoze ekituufu teri akikontestinga okujjako abataabaddeyo kati pano gy'oyina yeyina okwogera ebikyamu bye nakoze nze mbiddemu. Kati sokoddemu ebibuuzo byange bino baani ba delegates bammwe bemwayisa okubeera mu ttabamiruka ono okusobola amateeka awamu? Badelegate bonna for any political party basinzira mu constitution ya party eyo era bwe bobuuza badelegate ngobabuuza nti bebaani ngo banoonya mu kkubo nti batambula banoonya mu bbanga then batomanyi byabufuzi. Kati badelegate ba national unity platform basinzira mu party constitution eteekawo seewunga okwesimbawo mu national unity platform ziri constitutions zisatu va ku constitution esooka eya Kibalama erina NURP then ogende mu delegates conference ereeta erinnya national unity platform nekyusa erinnya national unity platform ate era nga ye constitution ejamu of course eri eya Kibalama erina NURP yekyusa erinnya ng'eri mu delegates for the national unity platform. Kati bwogenda mu constitution eyo gye twamendinga mu 2023 electoral commission negano gigazetinga buli kyoyagala badelegates okifuna. Mwamulindo ojja kuleka mulinze nkole ebyange ali ku ya muwogo so ndabyeko abemulugunya mwami so honorable abaga nti tewali kiralite ku ani alina okuba delegate because yoresonyo tugeye babadde 127 ababadde mu conference eno but abemulugunya bagamba tewali kiralite balondebwa batya lwacha 127 maybe if you could throw more light kati olaba nkuwadde bwoli munnamawulire era ogenda okujja mu program eno nga basomye eddabyo oyagala bine bikwata ku nsonga eyo. Ensonga esooka ya constitution njikugambye ekibiina kya national unity platform kyatandika ne omukulu gwe bayitaani Kibalama nekituuza delegates conference eyakyusa erinnya to national unity platform it had delegates era ekwasa Kyagulanyi bwa president w'ekibiina. Constitution eyo ewa president ne secretary general babiri okuleeta ba delegates mu bantu 27 mu constitution eyo oba ntegeera bulungi. Kati constitution eyo wejja fenna yetupulesingawo nga mwami owekitwa Kyagulanyi maze ogikwata n'agijja ku Kibalama nekwata abantu 3 mu electoral commission ne bagobwa ku mulimo. That is Lwakojo talemwa n'owokusatu bayali ani
bababuuza eno pate yayiseewa okukyusa amanya tuga mu mikono gya Kyagulanyi ng'ekibiina naye nga bamaze ogigazeetinga process zonna zikoze eki ziyiseemu. Now bwe tutuuka mu okwesimbawo ffenna ne Kyagulanyi n'abakulembeze ffenna n'abavuddemu nga Dr. Abed ne tugenda mu constitution eyo ne tutuuza endala delegates conference eyali etandise okukyusa constitution eyo ekola amendments ezigenda mu kyoyinza okuwummuza bye banayogerako mu maaso negenda mu electoral commission. Bwegenda mu electoral commission ne baba batwala mu kooti era ne bagana ogikola ki gigazetinga. Now abantu kye batamanyi tibwe twatuuza delegates conference eno yatudde twakola resolution motion ya moving bwa ejawo constitution egi twali tukoze eki twamenze tudde ku constitution yenkadde eri mu electoral commission etukkiriza okubeerawo ng'ekibiina kyaki kyebyobufuzi oba ntegeereka kati ye yatudde so mwalonze nga musinza ku constitution yenkadde so sente tanaba kuba gazette tanaba atondo gigazetingo kya kati that one eri teriiwo teba teriiwo kuba teri gazetted erina abagitwala mu kooti erina n'abaganyo gigazetinga naye nga yali esolvinga ebyali bimisinga mu constitution eriwa enkadde eya Kibalama era n'Ekibalama ogenda mu kooti okwagala okwemisa delegates conference yabadde asinzira mu constitution gye yakola ki gye yakwasa ekibiina ng'akiwaayo. Obutakkiriza bamawulire munda muli kyabadde nakagendererwa ki? Why was it indoors? Si kikyamu kubanga wabe bimutuusa mu delegates conference ndowooza oba wagisome yaffe yabadde extraordinary. Ekyo kigambo kisome okibikule extraordinary. Bwe tutuula waliwo ensonga zetuhandolinga ngaffe era twalinamu wamawulire omu yali akwata ebyaffe era byafuluma. Kati bwe tutuula wabawo ensonga zemutunamu ng'ekibiina bibiina byonna bikikola ekyo ne muhandolinga ensonga zammwe. So kati okuleeta amawulire n'obutagaleeta ensonga naye nga waliwo ensonga zemusooka okukola ki okuhandolinga zemutuddemu nga ekibiina. Yesewo lwaki naye amawulire tewagafulumya? Yes, but lwaki Honorable Sawungu mwamulindwa muleke tunulira wano lwaki ebifo ebimu byayise abantu bayisewo nga tebavuganyiziddwa and waliwo amalowooza agalowooza nti balyetaaze okubeera mu bifo ebyo? Kankubuuze bwe weesimbawo mukulu kungu onyumirwa nnyo okufuna kuvuganya oba wanjagadde ogenda nga tovuganyiziddwa? Ekibuuzo kiddemu nange sokodemu ekibuuzo ebigambye nti biri ring fest ebyo tebivuganyizibwako okugeza president w'ekibiina. Kakati kankikubuulire osinzira mu constitution ya Uganda article 72 article 73 article 74 otunire political parties kyezigamba tosobola kukola constitution ering fencing before that constitution is null and void era teri ayinza gikkiriza. Kiringa okukola constitution ngerimu enteekateeka y'okulwanyisa gavumenti n'ogisuula ffe tujja kuba amagye tujja kwambala bweti ebintu ebikootagana ki ebyo nza lawyer akuliranye honorable Munyagwa ajja bikubuulira. Kakati nze kyenkubuuza kiddemu nange kubanga kati wano mbuuza nange nkudda bwe weesimbyewo nze Sewungu ngenda kwesimba Kalungu naye bwe nfuna NRM nenfuna FDC nabaga nti ku lw'obulungi bwa Sewungu tetugenda mwesimbako ngamba nti akutagenda kwa Kalulu kunze oba temuzze sivuganya nziramu gwe osobola okugaana okwesimbawo nga buliddwa bakuvuganya. So tewabaddewo baagala ekibuuzo lwaki tokiddamu ekyo? Si gwange nange ye kituufu Mr. Kungu we are having a good fair debate kubanga ekizibu kye tulina mu politics kyemuzimbye ekyokuguarding fencing is not correct because it can't be in the constitution. Naye kyenkugamba patento it's a younger party kati kankuwe rating oba oyagala toyagala mu basekretary general b'ebibiina byonna teri asinze Lubongo yakola bulungi mu basekretary general b'ebibiina ekyo kiri ku rekodi ayina amazima mu mutima gwe bikula performance ye byakoze mu myaka 5 teri amusinga. Wandimbuza nti wakize sesimbawo kwanza kyange kikubuza okanyo kiddamu. Okay, maybe ngopo muzindaalo wano lwaki olowooza abantu abamu tebali convinced nekye mwakoze nga baani? I've listened to some voices ne ku panel eno ojja bawulira anti baani anti kati yes balowooza nti muyina ebikusiki mwabadde muyisaawo munda eyo temwabadde balambulukufu kimala. Nedda sebo kati kakunyonyole by the way
nze Sewungu for the first time ebbanga nebadde mu politics nasoose okulaba abaana abavubuka abato abazze mu politics ne bavayo nga ffeefa ne bakompitinga ne badebatinga ne bakampaininga naye nga bonna ononyamu gwolonda n'akubula nga bonna balungi era ne ngamba president ne secretary general abakulembeze bagamba beegayiridde abaana bano mubakuume butiribiri tebava wano nga banyize nti ono tawangudde ono agudde ne babadduka ne babatwala abana abasajja because bwebalabako obulungi bwe balina engeri gye boogeramu oluzungu lwabwe articulation of issues abakava mu university they are so good olabira ddala succession gye tuzimba ennungi mu myaka emito mulimu Dr. Nalukwago be yavuganya nabo bonna lire I enjoyed them kati ebikusike byebiriwa kubanga nze naliyo sajjanga nebwala nayita mu bantu NBS ne covering ne munkuba ebifaananyi ne muteekayo kati wawe nakwakwaya. Okay, maybe yamba tulaba namba ya 127 was this a national you see that's why I have a problem. Was it a national delegates conference? Yes kubanga oganye okusoma constitution wandu adon kwotingira jagala wobochidde kanchikuddemu mwatuka mutya ku namba ya 127 kanchikuddemu waliwo challenge abantu bagambye district 145 kakati national platform bwe bati yasimba wo bantu besimba ku C5 mu Uganda yonna kati oyagala batesimba wo bajja babere ba delegates tikati gwe go tusubira waliyo sano kwa C5 chairman we Kalamojja nesu twakuteekawo gwobo okola ki gwobojja national platform yasimba abantu kubaka wa parliament bonna tibawangula constitution eteekawo akawaayiro nti buli abadde buli mbaka wa parliament ajja kuba ki delegate constituencies ziri 5 mwameka nga mwana naye mwezi 5 mwana twayisamu abaka 5 mbameka mu 5 kakati nga constitution tegamba ya DP egamba nti bonna eyayitamu n'atayitamu baba ki ba delegate constitution ye twasikira ku kibalama ye twawaayiriza okubiganya okwamendinga si kyegamba ekkiriza bayitamu bokko okubeera baki ba delegate so omuntu yenna akola healthy argument the word healthy mu luzungu a fruitful argument here asinzira mu constitution ya party ndoli kugandi lwaki twaleese bano oba ntegereka bulungi njakudda katono nnyo honorable Babet bwe twogera ku NUP watto kyali member waayo at least ebyayo manyi obitegeera bulungi party yabadde netabamiruka waabwe ne bakyusa obukulembeze abamu ku bakulembeze abasinga abo ku ntikko basigaze ebifo byabwe like I said some people are really dissatisfied. I don't know whether you are one of those abatali bamativu nekyabaddewo. Nze siyonna kisooka emanyi nti ekibiina ky'NUP nakivaamu ebyo byeyogera ezimu ku nsonga ezantawaanya mu kibiina era mbale siri mwetegefu nnyo okutawaanya bakoze delegates conference bo kye bayita delegates conference nkuwulira ebibuuzo byo mu bwongo bwo mulimu delegates conference gy'omanyi kati ogitadde ku delegates conference ey'ebyewuunyo ogezaako kugiyingizaamu mpuliza Honorable Sewungu ono waffe wa DP ebya delegates conference abimanyi era bonyoma wano mu byebibiina taliimu delegates conference azimanyi azibeeramu eyaabwe nagirengeredde wala naye kyemulidde ng'ayogera kyenooza kiyinza obutaba ekitabo kiyinza okuba si kituufu ekya constitution nti ebawa amaanyi okukola ekyo kye baakoze sirowooza delegates conference eyasooka eya NUP yalimu abantu 12 eyasooka zaabwe zibeera za byewuulire yali kakiri kumbi bonna abaali mu delegates conference baafuna ebifo yali kakiri awo ate ku olwo bamemba bonna bagendamu baafune fe nemukubisa bungono nga naye gwomutwalidde tetwamanya nti waliyo delegates conference
twali bamunda nnyo tetwategeera twaddeyo okuwulira nga balanga bifo kakati kino kiyinza okuba nga yadde improvement bwogerageranya eri eyasooka yali kakiri bantu 12 era gwe balonda abe 12 nga secretary general nakwata minutes nazitwala mu electoral commission nezigera okutuukayo nga mulimu ebyeyongeddemu wakati wa kakiri ne electoral commission byenategerako nti byebitawanya Kibalama byebimu ku bimutawanya kati okuva ku eyo endala eronda abakulembeze yeeno naye mu constitution mukulu gyayogerako eri improved Kibalama n'endala temuli mu kawaayiro nti ba member of parliament ba delegates eno mwe basinzidde kati ba member of parliament ababaddemu si ba delegate okusiza constitution bwa mpozi nga bakozesa eno ate electoral commission gye yagoba gyetanaba kuosa mukyalo tati bwebeganyo gigazeti gebegigobi bwe bakozesa eno empya yegamba nti ba member of parliament mukulu w'Essewungo gyajuliza ate yo tekyogera kakati natiddemu nenga nti ate twabawa batwala mu kooti Ssewungo yakugambye eyo eri mwe basinzidde ate kugambye kite kirimu ate kirimu kakati kirimu ene ate gye baagaana kakati nalabye ate bawadde omukisa abantu abalala baagala obatwala mu kooti babatwale mu kooti bagende nti bemwayise ba delegate si ba delegate ekyokubiri era biri constitution NUP teina constitution emanyiddwa tegirina constitution eyasooka eya mukulu Kibalama yeteeka okubeera constitution entuufu eri ku file naye mukulu kigambibwa nti mukulu Lewis yagijjako atya yayingira atya mu bintu bya electoral commission n'agijjayo byonna byakyewuunyo kakati balondedde mu constitution ki tewali akimanyi naye kyekisobola obayozayoza nti balonze abakulembeze kakati abalina interest zesigirina abalina interest okubuuza babalondedde mu buwaayiro ki babalonze nze nsobola kubayozayoza nti nga mu nkola ya NUP era bweri balonze kuba eyo buli kibiina kibeera n'enkola yakyo kakati bino byogamba ebya Political Party and Organization Act bwetulagira okulonda sirowooza nti ebyo byebakoze naye balonze kiki kye bakoze ekikyamu okusinzira mu tteeka anti nkuwaddeyo ekyo byenalabye mukulu Ssewungo tulambise bulungi nti delegates conference eva mu tteeka lya kibiina kakati bw'otuulamu nga weyita delegate weba wewaayiriza nga constitution tekuwa kakati nze constitution nzimanyi zonna naziyitamu gyemmanyi erimu ebyaba member of parliament ate yene etannakkirizibwa ate neeri yennyini eri wakati awo eya Lewis Lubongoya ku fayiro constitution eteeka okubeerako ndala kati nali ndowooza nti NUP ejja kutwala omukisa esooka etereeza ebya constitution ekirala ekibiina kipya naye kiwezezza emyaka 5 tekifaanana ate nga bino ebyaffe ebirala badoza abantu ekibatawanyira badde basuubira nti kinaabeera ne grassroot elections okulonda okuva wansi okuleeta ba delegate okujja eno waggulu ekibiina ekipya bwe kiba kya mwaka kyaki kyekiba tekinafuna busobozi kugenda eri wansi naye kino eky'emyaka 5 abantu badde basuubira nti kigenda kutandikira eri bagambe waffe ekimwanyi
kimanya kabonera nti abanupu batudde ne balondawo akakiiko k'ekyalo munaava ne bagenda nga bazimba paka lwe banaafuna badelegate noza abantu bwe bataakirabye kiza okuba kyekibatawaanya. Okay, but honorable gwe ssemateeka gw'omanyi annyonnyola ani gwannyonnyola nga delegate wali badde osuubira okubeera mutabamiruka ono ssemateeka ow'ekibiina kya NUP anti kati anema okusoma ku badelegate kubanga mulimu ssemateeka yennyini oligino mwe basinzidde yakugambye se ono gwe balina mu kakiiko ebyokulonda but oli gwogambye nti kyagambye oli bano tabakkiriza bamemba ba parliament. akkiriza ani? Akkiriza abo balina abantu baabwe abakulira ebitongole ebyenjawulo, akkiriza abantu abava mulimu badelegates abava ku districts abateeka okujja kati ziri 146 ekukkiriza okufuna badelegates abava eyo. Erimu wingi ebyo ng'ebadde ekulirwa mukulu Nyanzi, ebyo nabyo bireeta badelegate bifaanana bwe bityo, naye teyateekamu kawaayiro kamemba wa parliament ako ffe twali tukataddemu olukiiko saaluliimu naye olwokuba nali paati ow'ekibiina kwolwo sajja nze saalimu naye ffe twali tutaddemu nti bamemba ba parliament bateekwa okubeera badelegate. Kati nalabye ke bakozesezza ate ndaba tekaliimu. Kati bwenaliikirivu bwange kwe kusangulawo omuntu atali mumativu ayinza okusangulawo bye bakoze. Okay, good. Honorable nja kudda ndabo yagala kurespond nja kudda Honorable Mulindwa njagala oyingirire awo bulijjo agenda kulimba bagamba mufuna buti abakulembeze mu NUP n'ebirala nga babasongamu olunwe. They challenged you this time around bayise National Delegates Conference y'abantu 127 ne bakonstitutinga NEC bagirondemu abakulembeze ekibiina kitambula. Edda walingawo abaana mu ssomero sagala bayita abasiru naye bakoppanga ne bakoppa n'erinnya lyoli gwe bakoppyeko. Kati ye NUP nga bwe yakoppye ekigambo National Delegates Conference tamanyi bwe kikolebwa kitandikirawa okufuuka national. Yakoppye kati nga muyizi wange ayinza okuba nga tutula naye nga kangerezeko ono dokita yali nnyenye ebitabo ebingi nankoppa nateekako n'erinnya Rogers Mulindwa ku lupapula beebo. Nolwekyo nkusaasidde nensaasira ne Honorable Sewungu bw'obadde omubuuza be baani ba delegates n'akusomesa NURP NUP ne tubeeraawo era abalabi ne mbasaasira nnyo. Ansindise mu ssemateeka w'ekibiina. Ssemateeka ate naye omutuufu gagwagamba taliwo naye ekintu kya NUP njagala bannayuganda abalala abatava mu Central Region bakitegeere nti kano kakundi k'abantu wano mu Central Region tebaagala nnyo kagaziwe ate kafuula national, and I own my statement. Kyovola abo tunulira de 127 oyinza okukisanga nga 90% bonna badde bava wano mu Central Region. Ekyo kigenderwa kyabwe bo nga Honorable Bedi bwagambye nti bayinza okuba okusinziira ku bo they achieved what they wanted. Naye njagala kubayamba nti nze mukulowooza okwange singa baddayo ne balonda wansi ne bajja nga bambuka ne balyoka bafuna olukiiko olunene waggulu. Ffe bwetyo bwe tukoze kati ng'NRM tuli wansi tugenda tujja kugenda mpola paka tunaatuuka waggulu. Naye kati bino byolaba temulina kubamba amawulire it was obvious singa NUP yakkiriza grassroots elections. I want to tell you ne wavaayo abantu abali wansi waliyo abavuka abali wansi abagezi nga bawagizi ba NUP nga they wanted the leadership to change. The suffocation eri munda omunene nnyo kati abavuka bababbawa mukisa babadde bagenda kujja bakyusa obukulembeze bw'ekibiina ekyo. Ekyamagezi kyonna kye babadde olina okukola, and I want to give Honorable Kyagulanyi credit in that area kuba wanakigamba munyago oyo
Kanukiza Besigye bwe yaleeta ebyo ebintu by'okuwoza nammwe mukwateemu ebyaddiira kakati yasigaza akafo kamu keeru ku ngiri nga secretary for mobilization kayina mu FDC ye yagwa kakati ono enkola ya nakyemalira ennungi bamwera basibidde ebweru ne yeeyitira bayagala ne bamulonda ne bamuyisaawo kati ali mu ntebe yatudde ekyo kyekibiina kya NUP bwe kigenda okufaanana tosuubirayo nnyo byamaanyi Positive information katono Mwamulindwa lina wano abamu ku bakulembeze abalondeddwa nga bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ogeza oli munnamateeka Jonathan L2 ava mu disitulikiti y'e Kalaki Muteeso ye yalondeddwa nga secretary wa Legal Affairs then waliwo Reverend Ben Byamugisha Batumbwire ava Mitoma yalondeddwa nga secretary for elders waliwo Lakero Brenda Tim ono deputy secretary women affairs northern Uganda then nalabyeko waliwo Nakayenze Aisha ava Mbale City oyo deputy secretary for women ava eastern Uganda Muwanguzi Andrew pastor ava Busoga district ye Kamuli nalabyeko Ageno Harriet ava Dokolo secretary for police waliwo Akiso Benjamin n'abalala bano bonna tebava wano singa babadde oyagala okuyamba bannayuganda lisiti yonna wandigivudde waggulu nenkubuulira bano badeputy bo bosoma etusooke they can go anywhere singa obadde okivudde ku mutwe ne tukka ntumalayo ebifo nandize mu mboozi yo naye abo gwegenda beera ligo analinda ddi bana gavumenti alina omulimu gw'amaanyi nnyo naye tebava wano beera deputy gundi kati ebyo osobola obikola bano abaana nabo si basiru nnyo ojjuzajjuzamu bwotyo n'obateekateekamu n'olaba ebiri ki ne tubisigaza wano era ekyo baakikoze kakati kino kyendejala okwogerako simanyi parameters ki Honorable Sewunguza akozesa bw'agamba nti mu basekretary general ba Uganda yonna mu bibiina by'obufuzi omukulu Lubongoya yasinze okukola obulungi simanyi kikyakozesa mu kukola obulungi oba ye abaze kuzimba kizimbe kyabwe anaatubuulira sitegedde naye sirowooza nti omu ku bakoze obulungi mu kukuumira nnyo ekibiina kyabwe mu ka-region nga ne FDC yali ennafu Kamala yatwala obukulembeze bweru ng'oggyeko buno bwe balonda kati guni nkuwadde ekifo gwebeera ligo gwebeera deputy simanyi women affairs biki naye tugamba abakulembeze abalonde nti bwe twavuganyizanga ne FDC nga tubalina across the country Acholi, Teso n'awalala naye bw'abanga amuwa nti number one era within their understanding as NUP I think that could also be right within their understanding naye si understanding y'eggwanga kati kyetugenda okutunuulira obukosi lindako tugenda okulonda wano ndowooza 16 enkya tulonda abakadde ku byalo 17 tulonde abalina obulemu 200 that is isi y'eggwanga 19 ku Thursday tube nga tulonda abavubuka omuntu alina ekibiina nga si kyakwekkusa mbuto zaabwe bandi badde okulonda kwa wansi eno kugenda kubayamba okujja mu kulonda kwa isi kwe tugendamu naye ekibiina kya NUP gwali eyo nkusaasira ng'osobola okutuula awakaawo n'ogamba mpagira NUP ekibiina kino intention yakyo nze gye ntegeera obulungi and I own my words sina yakukyusa obukulembeze bwa ggwanga lino ekyo tebakirina ayina pulaani y'okukyusa obukulembeze tabeeranga bano pulaani yaabwe yakutunuulira abatono mu bo bakifunamu batya era bw'oleekaanira ku kizigo kyabwe nga Mpuuga bwe yakola bano balina kugoba tebabuuzaayo bibuuzo bali simanyi bw'osaba omuntu emiliyoni emu buli gundi ali simanyi zikola ki gwe you are gone kubanga akantu kaabwe bakakoze nga kaabwe kakulaba engeri gye bayinza okwesanyusaamu bo bokka na bokka kati gagobeereyo mu kyalo oli eyo waffe Luweero era ffe NUP oye nedda tewali gyegenda kukutwala naye tujja kuyambako ffe nga NRM omulimu gwaffe kusomesa tujja kugenda mu maaso okusomesa eggwanga tubategeeza enkola y'ebibiina by'obufuzi kyevola tubagamba bano lwaki bakola ensobi tubagamba mujje mu National Consultative Forum mujje mu nkola ya iPod tubawa ensimbi zino eza gavumenti ze batagala gamba nti zaffe
naye azisalasala yeffe ye gavumenti mugende muzimba ebyo bibiina by'obufuzi ebyekikulu si ebyekifere zimba bya kikulu tandikira wansi oyambuke waggulu ng'olonda obukulembeze essente bazikolamu birthday party oba nsooka enzija ensimbi zino ne bwe zijja nkuwakadde akamala oberenga oyanukula